Prof by research esajja kudde ewezesa emyaka 10 bwaddu kyakyo emyaka 10 ng'ekyusa obulamu bw'abantu mu by'obujjanjabi n'ebyenfuna ng'eyita mu mboozi z'omukenkufu n'emisomo gya the great sundowners. Omukenkufu Nyanzi Julius agamba kano kekadde naawe akuddize kubanga okuddiza guba mwoyo katino kankwanjulire ekitereke kya sundowner mpembuzi nkuwente kyeyeterevu kushinze emitwalo 10 gyokka funa ekyuma ekikola ennoni sukaali w'amatugunda amajaani ga peppermint tea bibi guava tea ensano y'amanda activated charcoal epsom salt prof castor massage oil bibi velvet tea ne kaawa wa ganodama nga bino bisaliddwako ebitundu 9 ku buli 100. tosubwa omukisa guno ogw'ekyasa okumanya ebisingawo tukyalire ku Prof by research Kotorio Mall oba tukubire ku noti 7 noti 3 M52 the sundowner anniversary package mpembuzi nkuwente. Bakulisizayo nnyo mukumulamu okwo bintu ebityo bitambula tuli mu nteekateeka ya sundowner twerwanako tutandikewo emirimu tube balamu tugende maaso ekyuma kiwagala kyuma nga naawe olina ekyuma kyova olaba tubawadde omukisa mufuneyo ekyuma mu maka gammwe eminzaani weeri ku Prof by research opime ebyokola obibeere ekizakiti ekyuma ekikola ennoni nakyo kifune ate n'eddagala obeere mulamu sukaali w'amatugunda peppermint guava n'ebirala byonna mu kitereke. Genda ku Prof by research obagambe nti omukenkufu yatugambye mutuwe ekitereke kyaffe embuzi nkuwente tumuwaayo embuzi n'atuwa ente embuzi yeki mitwalo 10 n'ofuna ebintu ebiri mu bukadde lwakuba nti tuli mu nteekateeka ya sundowner tuli mu beebazo olw'otugobereranga nammwe abatannaba kuteeka mu nkola nakwatako mukisa guguno nga bannammwe bwe mulaba bano abazze ne beerwanako kati bakoze amakolero olinda kyokutandika sokolabe emboozi y'abaana abajja ne basoma kati katulabe okwaluza enkoko. Katulabe ekizibu ekyokusatu mu nkoko they are diseases. Endwadde zirwana nnyo enkoko. Enkoko tukozesa chicken bomb. Ono chicken bomb gwe tukozesa. Chicken bomb natandikira omukola nga mutwala mu container village nga banjerega nga n'okumugoba bamugoba ne kati bamunoonya pisi 10 nkyali mu sundowner munindemu so ono ali effective nnyo ku kifuba enkoko zirwala nnyo senyiga neki ekifuba n'ebifuba katumukolamu tukozesa kyuma kiri kidistira byebizibu by'enkoko ebisatu ebyo oba obigonjodde naddala enkoko eŋŋanda kintu kiba kitambula barabara. Waliwo endwadde kawaali chicken pox n'embiro z'omusaayi coccidiosis bisumbuwa nnyo enkoko kuzimba ku maaso kuno. Waliwo omukyala abuuza wali Sebo Professor empanga tulabye ekyogiwa n'enkazi kati ddi lw'obyawula empanga eriyo yokka then n'enkazi zino kuba zisiiba wamu mulina ozaawula. Empanga neeba empanga emu mu nkazi meka 10 kuba ndiisa y'empanga yanjawulo ku ki enkazi tugenda kibalagaawo. Kati endwadde tukozesa buno bu oil obuna cinnamon oil oregano oil fivuzi ki ne niimu gava niimu tree mutimu 40 fivuzi oil ne cinnamon ki oil netugattako n'oregano. Oregano kye kyewamala ekizungu, cinnamon gwe mudalasini, fivuzi oil ow'ababbi eyatta yalwanyisa kawumpuli abali mixture wa eucalyptus ne lemon ne rosemary. Super 4 oils oteka drop emu buli lita. 1 drop per lita. Buli lita y'amazzi ogiteekamu ki drop ki emu bwe ziba lita 2 ze drop meka 20. Buli kika bino bye bijjanjaba senyiga kifuba coccidiosis sotoka enkoko eŋŋanda zirwala nnyo typhoid fall typhoid naye kati kino kikola bulungi nnyo typhoid ne kawaali chicken pox. Then okuzigema tukozesa biosilver. Ono ye silver
kati ku nkoko zitonyeza amatonda 5 mu liriiso left ne right 5 ne mu kamwa amatondo 10 Esebo. awo bozigemye so yenzijanyaba yaki yenkoko kati katugende ku njaluza y'amagi biki bye twetaaga Sebo nsaba kunziriramu kawo ku vaccine okugema 5 drops mu nnyindo n'ogamba 10 drops mu kamwa ekintu kimu bwe kiti kyotonyeza kuliko dropper tonyeza bulisa ery'okukono n'ery'okuddyo ne mu kamwa amatondo 10 amatondo eri ag'ekika ekimu g'otonyeza mu kamwa ne mu nnyindo ono silver water yagema kale Sebo okusookera ddala Esebo. twetaaga incubator mu kwaluza ki enkoko twetaaga amagi fertilized eggs kitegeeza nga gafuna eki empanga twetaaga candles nali mbasomesa kando nga mumbuuza kando tunaziteekawa zikola mu baaluza mulimu gulabise enkoko twetaaga warm water yes amazzi agakola ki agabuguma twetaaga sanitizer katulabe incubator ze zino eno ya manual eno ya automatic Esebo. procedure mutendera moito okukola ki okwaluza Esebo. kebera amagi nti si masumba omalo gikoleza teeka wansi mu kizikizo kikola muki kizikiza light bweyitamu eryo eggi ddungi bwe gano yitamu kitegeeza lyavu libeera rotten era sumba liba rotten naye olina kukebera nti oli alina empanga ate ratio erina kuba 1 to 10 empanga emu eba n'enkazi enkoko 10 ne enkoko tujaluliza ku temperature eri 37.5 ebbugumu eryo lyenkana n'ebbugumu eribeera mu nkwawa zo kipaku era singa kisoboka wandikwadde eggi anompayo amagi nga 2 neteeka eno n'eno mbabiikireyo obukoko wano naye okumala enaku 21 si lunaku lumu awo tubireke kati awo tuba tumaze okusetinga ki incubator so kati oyiwamu afulita n'oconnectinga mota n'ogiconnectinga olumala n'oteekamu amagi ge wasi mudde ne sani ate eno incubator erina obutiibwa obw'enjawulo okyusa ku size okusinziira ku size y'amagi bwe liba lya ssekoko libadde n'oteekamu akatiibwa nga kaki kanene bwe liba nga lya kagubi era nabwo tubukuweeramu teekamu size y'akagubi eggi kati olumala ng'obikkako otuuzaako obutuuza ki kuliko light yiino n'okebera lampu tewetaaga musubbaawa kirongosemu kati kyekyo eyo candling kati bw'omala ekyo amafu n'ogakola ki ekigendererwa kutaasa buki on the 21st day ojja kulaba akakoko akakola ki akasooka akanaasooka ofuluma nga 21 kajja kubeerawo okumala wiiki namba kalina obusobozi okubeerawo wiiki ki obukoko obwo nga tebulya nga tebunywa buba n'emmere eterekeddwa mu egi yo mu njuba yaabwo mubaamu kati awo kyetuyita hatching awo oba omaze okwaluza ki enkoko
kati obukoko bw'obujja muno ng'obuteeka mu buluda yeeno eno ya mitwalo nga 3 eno buluda eyina n'ettaala infrared oyongeza n'okendeza n'okola ki yongeza no erinako n'akapime ki ebbugumu kuliko n'akapime ebbugumu bintu bwe bityo bwe bitambula ebintu binyuma nga mwerwanako nammwe omukisa gw'amaanyi nnyo okujja ne mutandikirawo Sundown agenda okutuuka obagambe nti nze nalaba programu wano ku Bukedde TV nentandikirawo n'ekyuma ekikola ennoni era mu mbeera eyo ya kyuma kiwagala kyuma mujje mufune ekitereke kya Sundown ey'omwaka guno egenda okubaayo ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omunaana okutuuka nga 16 eno eri special kubanga tujaguza emyaka 10 nga tubaweereza nga tubasomesa naddala nze kamwa kwogera omukenkufu Nyanzi Julius Prof by Research yatandikanga ennaku z'omwezi 10 ogw'omunaana 2015 kakitegeeza tuwezeza emyaka 10 era ne Sundown gye yatandikiramu etendesa abantu bukadde na bukadde mu nsi yonna mubalaba abazungu bajja ne basoma namwe mutwegatteko nga mujja mutandike n'ekitereke kino ekya Sundown oba ekijaguzo ky'emyaka 10 musobole okuyiga anti ekyuma kiwagala kyuma Prof by Research esajja kudde ewezeza emyaka 10 bwaddu kyakyo emyaka 10 ng'ekyusa obulamu bw'abantu mu by'obujjanjabi n'ebyenfuna ng'eyita mu mboozi z'omukenkufu n'emisomo gya The Great Sundowners. Omukenkufu Nyanzi Julius agamba kano kekadde naawe akuddize kubanga okuddiza guba mwoyo ketino kankwanjulire ekitereke kya Sundown mpembuzi nkuwente kyeyeterevu kushinze emitwalo 10 gyokka funa ekyuma ekikola ennoni sukaali w'amatugunda amajaani ga peppermint tea bibi guava tea ensano y'amanda activated charcoal Epsom salt Prof castor massage oil bibi velvet tea ne kaawa wa ganodama nga bino bisaliddwako ebitundu 9 ku buli 10 tosubwa omukisa guno ogw'ekyasa okumanya ebisingawo tukyalire ku Prof by Research Kotorio Mall oba tukubire ku noti 7 noti 3 M52 the Sundown anniversary package mpembuzi nkuwente